Yes, eyekumidde ku mukutu Good Talent okola kyamaanyi era nja kubanga nkwebaza okutwekuumirako. Nate gwatuguddeko olunaku olwaleero nawe beera ng'osubscribinga tubeere nga tugenda mu maaso n'okunyumirwa. Kakati omukulu Kapale ffenna tukimanyi emikolo gy'okwanjula essaawa yonna yonna gitugwako era omukulu MC Kapale nga kigambibwa nti essaawa yonna agenda kubeera nga yanjulwa. Wabula mu kwanjula waliwo omukyala eyavuddeyo n'abeera nga nte atataaganya emikolo gino n'agamba nti ye yabadde amanyi nti yali ku kkaadi ezo ez'abantu ze bagenda okulisiivinga okujja ku mukolo, naye kyamwewuunyisizza nnyo okukizuula nti ate ku kkaadi ezo si yaaliko. We baakubidde Kapale nga bamugamba ku nsonga y'omukyalo natandise okubeera nga nte agenda agamba abantu nti yabadde alina okubeera ku kkaadi ezo naye yeewuunya okubeera nga si yaaliko. Kapale yazzeemu n'agamba nti bannaye omukazi sijja mwegaana, nze n'omukazi oyo yes twayagalanako mu 2019 naye ebintu tebyasobola kubeera nga bigenda wala era twasobola okubeera nga tukola ki nga twawukana. Kapale yagambye nti ye n'oyo omukyala baadeetinga mu 2019 naye tebasobola kubanga ekintu bakitwala wala kubanga omukyala yali mukyafu nnyo ate nga kirabika omukyala just yali amwagalako mane kubanga yajjanga n'ewaka we n'abeera nga talina yadde ekintu kyakoze ewaka n'alekawo nga wakyafu naye era nga of course waba asiibula asabayo akasente naye nga talina yadde omulimu gwakoze. Kapale agamba nti olunaku lumu yagamba girlfriend we babeeko mukwano gwe gwe bakyalira era Kapale we yagenda ne girlfriend we mu biseera ebyo nga bakyadeetinga ewa mukwano gwe omulenzi gye baagenda bambi ate we yatuukayo Kapale kyamwewuunyisa nnyo okubeera nga mukwano gwe yamugamba nti oyodde mugoze naye twateranga okweryamu. So Kapale kyamuleetera okubeera nga atya nnyo kubanga yali tamanyi mukwano gwe ono omulenzi yali ayimiridde atya ate n'ekirala ono omuwala teyali mulungi mu nsonga z'obuliri oba yali tamalaako oba yali tabiwoomesa bulungi ate n'ekirala mbono nakyala mu kukula n'awola bambi ate yali alina omuze omulala nga ye talina budde bwa kushevinga, talina budde bwa kwemwako nga kwegamba amuza tamukwatirako ddala era n'abeera nga ebintu byamusikiriza okubeera nga ye n'omukyalo oyo tebasobola kubeera nga ekintu bakitwala wala. Kapale agamba nti abantu bangi nnyo muli kwewuunya era abasinga temumanyi mukazi ono yaani kubanga ayinza okuba nga tali nnyo mu kamera era nga abasinga temumumanyi kubanga era temwetaaga kumumanya okujjako nga nze kennyini nze amubalaze. Wabula Kapale avuddeyo ate n'abeera nga bambi omu ku bakomediyani banne ava n'amudifendinga ng'era ono si mulala ye Ssenga Ssebbanga avuddeyo n'abeera nga amutaasa ku bantu ababadde bamubuuza ebibuuzo ebitaggwaayo n'abagamba nti Kapale alina omukyalo omutuufu gwagenda okubeera nga awasa era nti wadde mu biseera bye eby'omu maaso azze ng'adeetinga abakazi bangi nga avako n'adda ku ono naye ate omulundi guno alabika musajja wattu yes agenda kubeera nga alaga eggwanga omukyalo omutuufu gwagenda okubeera nga abeera naye ate bambi bakomediyani abasinga balowooza nti bano ababiri balina akantu ke baagala okubeera nga bakola either eyinza okuba nga sitanti basobole okuba nga bakolamu kasho basobole okuba nga nte bafuna ssente. Naye nga tetujjukira Kapale wabanga awasizza si yekka asoose okubeera ng'akola omukolo guno kuba tujjukira omukulu Mariachi yakikolako omukulu Messe juzi wano abadde yakajja okubeera nga naye ayanjula. So omukulu Kapale wabanga kituufu agenda kubeera nga ate ayanjula siraba lwaki ate abantu babeera batandika okuyisaayisa ebigambo nti banoonya ssente simanyi sitanti. Musajja temumwogerera bigambo bingi alabika yakuze obanga si kyo yafunyemu akasente akasobola okubeera nga yakola omukolo newankubadde tanabayita mu meeting oba yomuba nga meeting temwaliyo abasinga tekitegeeza nti ate musajja wattu ali ku stand. So ge mawulire agaliwo Kapale ebyomukolo biyingiddemu omukyalo omulala ayagala okuba nga yalina okubeera ku kkaadi ezo naye ate ye Kapale agamba nedda maama nze ebyange nawe byaggwawo era nze nawe tetukyayagalana so kati simanyi lwaki ate obeera ontambulirako mu nsonga emu oba endala. So kakati ge gagaliwo right now era sigenda kubeera nga nsukawo mukwano gwange just nja kusaba Mukama Katonda abeere nga akunkumira for now tusisinkane ate omulundi omulala. Bye.